mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ku kikwanso kino okukisiba ku lugoye. Waliwo eyambuuzizza ekikwanso okukisiba ku lugoye nti kirungi okusiba ekikwanso ku lugoye, tugeze amapeesa g'essaati gasobola okubeera nga gakutuse, noyagala osibeko ekikwanso oba ku mpale ng'ekutuse peesa, noyagala osibeko ekikwanso yakatoli yambuuzizza nti kirungi okwesiba ekikwanso n'otambula nakyo. Ekikwanso kino nga bw'okiraba tekirina nnyo buzibu. Ebiseera ebisinga okugamba tugeze nti oba osibye mikisa gyo oba olina ky'osibye, ekyo kikola ogaseeko eddagala ery'enjawulo ku nsonga eyo. Naye okwesiba ekikwanso kino tugeze ku mpale oba ku ssaati, ebiseera ebisinga ekiganisa abantu okuba okwesiba ekikwanso ekyo baba beeraliikirira kufumita, kuba kiba kyangu okufumita. Kiba kyangu singa obadde okisibye nga ku mpale ng'okwo ng'okikozesezza nga epeesa nga libadde likutuse, ky'olaba nti bakitiisa nnyo abantu okwesiba ekikwanso. Naye tekirina buzibu bwonna. Ekikwanso kino okikozesa ng'eddagala, kugamba tugeze okusiba emikisa gyo, okusiba ebyo eby'enjawulo, oba oteekeddwa okwongerezaako eddagala eddala nekisobola okubeera nga kikola. Mukitegeera? N'olwekyo gwambuuzizza ku kikwanso, tewali buzibu, osobola okukyesiba. Obuzibu obubaawo gyasiba batya nti kiyinza okukufumita. N'olwekyo tekirina buzibu bwonna. Kuva dda nga ebikwanso tubyesiba, essaati ekutukako amapeesa n'osibawo ekikwanso. N'olwekyo tekirina bulabe bwonna ku nsonga ezo ez'okusiba emikisa oba okusiba ebintu eby'enjawulo, tekirina buzibu bwonna. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso nogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.